Chris Evans omukazi amusazeeko ku stage n'omwana. Tetumanyi oba omwana wa Chris Evans oba fani nga yazze mu video. Ne by the way n'omuntu okujja no Fatman. Waliwo n'ensonga oba bajjaji bakikola batya oba Mukama Katonda akikola atya simanyi. Kubanga Bugembe yayimba oluyimba olugamba ani ayinza otuula mu ntebe ye Mukama amazima nga gali nti tewali. Omukyala ajja mu kivvulu n'omwana. Abazungu bo obeera ogenda kujja n'omwana mu kivvulu balina zi headset ennene ezizibikira sound oyo aleme kubeera ng'akosa omwana kubanga abeera mungi nnyo compared ku mwana. Naye omukazi ajja n'omwana mu kivvulu of which eyo side ye kyokka ate neera still wamulekayo omwana yajje mu kivvulu ebeera nsobi. Bw'ogamba mu myaka abakazi baleme kujja n'abaana mu bivvulu that means babeera bagenda balekayo kati manyi bagamba wabeerawo ekibi ne wabeerawo ekibi ekisinga obulungi n'ogamba yes zonna nsobi naye at least eno nsobi nnungiko bonna bassa abantu naye at least ono osobola omuwa emyaka 5 mukomera omulala n'omuwa emyaka 10 okitegeera zonna nga bibi naye wabeerawo ekibi ekirungi. Ndowooza ekibi ekirungi kyekyokujja naye mu kivvulu compared ku kibi ekyokumulekayo gujje mu kivvulu. Bannange naye eno mboozi ya Chris Evans n'omukyala yamuleetedde omwana mu kivvulu. Agenda ensonga nkulu kirabika bwe kyatuzaala abaana ku byalo leero bansanze. Yogera ensonga yo maama ng'abantu bawulira. Gwani amannya maama? Amanya ganje n'omukiga birungi ali yetu. Papa bulizo mwana. Tata w'omwana ono wamanya gerano. Ongo. Salongo ali erimu. Salongo ali mundeeba Uganda wo. Salongo mundeeba muganda wange. Salongo muganda wo nkukukwa omundeeba. Yakuzalako omwana n'akulimba mundi muganda we. Kamuwekuzina banfuye kubanga Salongo yalabika yakufera si muganda wange sina muganda wange nga Salongo gatata wenfudde ngu wange kale muwadde sente webale nnyo kale webale kwetonda kale Salongo wemundeeba mundabire naye si muganda wange kuba akalimba akagga